Mtawanyi wayiga. Toya sama bintu ebyo bya kisiro tandikirawo. Agula ki? Agula abakazi. Ani yagamba. Nze mbimanyi. Pastor Jengo. Pastor Jengo. Agula abakazi? Yali atadde ku list bannaye. Hayi mukama kitange tata. Mukama tusonyiwe fa abonoonyi. Oli musumba gwoliko. Pastor Jengo. Basomba mnange. Ate tukoze tuki. Kati gwajja tukutuka ku list. Mukwano gwange nga muleke tomwogera ko linnya. Sigenda mwogera stobola. Namugamba inga atadde ku status. Mukwano gwakola biki? Sagala. Ali mu media. Ali mu media. Namugamba nga antaddeyo ate muwala. Namugamba nga antadde namugamba oyo omuwala amwagala. Nga antadde ku status nga twepostinze nga mpostinze koro. Ono yewe yalabira pastor wa muyani. Je Pastor Jengo Andrew. Namugamba oyo omuwala tonight. Gana ali serious namukwira masiga kumukumu. Hi guys, how are you doing? Lero nzize oku clearing some air because waliwo ekintu kyembadde ndabanga kigenda maaso nenjagala nkyogereko era n'okukijjawo. Ndi wano oku answeringa mukulu Kasuku taata w'abaana. Oli muntu mukulu era nkusaamu ekitiibwa okitegeera muganda wange naye Kasuku ekintu woba tokimanyi bambi kireke. Tosobola gamba nti tebamuloga kuba tewaliyo. You don't know my experience. Tomanyi kye nayitamu. Bannange kambabuulire bw'oba ekintu tokimanyi kikole ki kiveemu kireke. Oyinza okuba nga gwe tokitegeera buki butegeezi. Nze I share my story kubanga sirina nsonga lwaki nva ku toopu. Okitegeera muganda wange ne obulamu ne bwonooneka. Like, are you saying that I intended all of that? Oba nakipulaninga ebyo ebintu eddogo lya ddala era gye liri naye ng'alisukulumako ye Katonda. Cause God above all. Naye abooluganda abadde mbagamba nti oba ekintu tokimanyi kikole ki kireke. Because for some people right now as we speak waliwo abakiyitamu. Waliwo abantu that they've swapped their destinies. Ng'obulamu bwalivinga si bwalina okulivinga. Omuntu ng'akola ne bw'akola ekintu ne bw'akola ki ne bw'apulaninga nga tewali kiyitamu. And this is happening everywhere. Mu butale waggulu muzi office mu ntebe mwe mutuula yonna ebintu ebyo gye biri. Ewaffe gye twakulira amasabo gye gali. So tosobola kugamba teri blood owakali nkusaba bambi Kasuku nedda ekintu oba tokimanyi kireke. Okitegedde muganda wange n'ekirala kikango sirina nsonga lwaki kati nali mbadde ki kale mbulya kati nali mbadde ki abantu bannyonnyole nali ndazeewa nga lwaki ebyo byange naye ng'ekintu nedda like don't downplay someone's experience. Do not downplay someone's experience ng'ate tokitegeere kigenda maaso ebyo byange. God bless you. Zazaira vyesa iko sente katizaga. Kaliza sente nzijja gwa ino kumpa ku sente. Kishugwe nonya abagaga balete sente. Ba sente bazijja. Nuyo mtawanyi wayiga. Toya sama bintu ebyo bya kisiro tandikirawo. Agula ki? Agula abakazi. Ani yagamba. Nze mbimanyi. Pastor Jengo. Pastor Jengo. Agula abakazi? Yali atadde ku list bannaye. Hayi mukama kitange tata. Mukama tusonyiwe fa abonoonyi. Oli musumba gwoliko. Pastor Jengo. Basomba mnange. Ate tukoze tuki. Kati gwajja tukutuka ku list. Mukwano gwange nga muleke tomwogera ko linnya. Sigenda mwogera stobola. Namugamba inga atadde ku status. Mukwano gwakola biki? Sagala. Ali mu media. Ali mu media. Namugamba nga antaddeyo ate muwala. Namugamba nga antadde namugamba oyo omuwala amwagala. Nga antadde ku status nga twepostinze nga mpostinze koro. Ono yewe yalabira pastor wa muyani. Je Pastor Jengo Andrew. Namugamba oyo omuwala tonight. Gana ali serious namukwira masiga kumukumu. Takwana agambira obugambizi tonight. Connect. Ng'oli yamugamba nti kati ono okumufunza obulungi ndowooza tumuwenga bweziti. Namugamba bro when nze nawe twabikolako ddi ebyokujjamu omuntu nga basose twocha kati kitegeeza oyo omuwala ali mu media yali akolanga pimpo
ndoza just yali ayagaliza olinga chaliwe oba yali pipu I don't know akankwe namba yemwogere newe agamba nti n'omuwendo gwe yali namuvira nawo namuvira n'ennyumba kozi nali mu nyumba ya mukwano gwange ye nga ali mu fulumamu akola kiro nangamba Chloe waliwo omuntu ayinza okukubirako expect a call olamule weeramule naye yaŋŋamba atandikira ku $, wezi tokka wansi wazit nemugamba my sister no like for real nze mama wange bana yesagala kulayira mama wange okufa but mama wange okufa kati oyo omuwala akyakola ku TV simanyi akyaliyo azanye emizannyo ndeka yafunako no negundi ne boyfriend we wagwe yazalamu omwana naye ng'akola ku gundi ng'akola ku yali akola ku TV eri gye batunda nange my sister boyfriend wati yali akola ku TV naye kati era stira kyakola ku TV ayina share abavubuka gyakola kati then naafuna omusajja omulala nga muyimbi are you sure kati oyo muyimbi ate nabeera manager we kati ate era n'oyo muyimbi baayawukana naye omuyimbi agira nadda nga olaba Jengo waddayo sakwani ndabe njagala laba graphics nemo data mumujjawa amayita esobatya ndazo mutayagala tola namu neda tutula kati soko tutude wali ku story ya Jengo kajengo ngagula abakazi Jengo abagulira ddala okolo namanya ndabagula kati ologugo gugwa gutya kale nze bamwale namba yange nasindikira WhatsApp message kati agenda olanga amwetoloza wololo oba sente basaba nyingi nawe kirowe sasa basente sala in the first place I was even in shock okola nti omuntu mutali mukugamba kale ngazenga amanyi nti manyi how it works nangamba hello this person gave me your number I want to see you tonight I'm around here bogera bamaguka joli bye bawugera obitegeera mbo I'm around here but ndi mukujjawo kwati so compare live location and I guess it will end there ngambe chigo the live location live location tetweyongera itukoma wa mukwano gwange je twali tugenda kimalira tayagala kusasula rent yawo tayagala kusasula loji ate bangamba mbu obo yagala omufunamu omuleta wuwo Jengo lwaki bwajinyumya mutu newe nange sokoleke kubagati hano nauli amukatola yavayo neri kati asula ku church Jengo ayiwo wabachi nyumba bajimugobamu echichi rent yagana Pastor Jengo andu muwalanga bakugambye Jengo akwagadde ona ine mbozi jambala nze njikopinga kuono awabula tonesibaka sula sokamalirize yo ngabi tugategatewa mu Jengo bangamba kwalo wengana mukono gwangadde wakana ngamba lwaki tewagenze bichi nemuganze mwana zibi sibikola for real mbitya nangamba aneka kyoyonze mumanyi bichi ate n'ekirala wandi mulese ne mukimalira wano abadde agenda kuwa sente nyingi kwano gwe yakimalanga nakuzina bwala bali yakishimashia nze mbane banyo mwala waba afunye omutabukiza mukwano gwe yaddumu kale kitikiza mukwano gwoyo naye yasoka kuyita mu Jengo kirabika era kisoboka nalo kafuna lyo muyimbi wa graphics dino duke litunde ebya furniture balita batya wano ngotuse ekibuye no yambukaawo no yambuka ngotuse mazeka kataleke ekibuye yambuka ogene gete tunde walo duke ekizimbe kiri awo ekinene ku site fanga ase fang zing furniture zing yes ebadde ki wansawo wali watch Zang. No, for real. I couldn't have. Doko imanyi. Zing furniture. Yes. The same agwetali manyi. Nga mukwano gona akola atya. Mukwano wati oyangamba nanga naigwe Chloe jalemera munyo wafala. Kati wadde ogenda vaneyo $1. Ekigeza po bawala mu. Kigeza po abantu betundira ddala. Mbere agenda ko $10 10. 10? No lugana laba nono. Milioni mekezi. Milioni 3 ntono 283 kandi kati omanyi aba abantu kye bakola ayogerera mu dollars amatune gajagalala bwazigamba mu shilling omugamba akiri mpata ne bane kakati kamngambe kakati Jengo kugula omukazi nga $10,000 meka 10,000 ezo sene wacha batagula mu buteyo bwa church
oba secho kale naza kucha na kuba plaster ya church kubanga pastor wabi kuba desires nedda kati abaleta lifetime investment church erabika bubi onadduka by the way yali agala na kutunda church anti church bagenda okuzula kuliko basagini toli banji tomanye eri yava kwaliko neonani ono omusawo muganda Chimbowa kati bamuganda okutunda church anga yagala kutunda asimanyi yiga bamujje wawe bamuzika mutwale Masaka mayiga bamutunda ne TV abera atunula ku TV yakweri TV yo bagitwala already kati alaba ki kati simanyi alaba kisikirize era TV kati wogiteka kairaga kalabazi bambi tekyaliko anti olabe yandi muyambyeko gibezaawo muleka legacy yo yagula abakazi kati okiwulira jenga agula abakazi bulijjo ate no munene ekira munene nyumba bagimugobamu wala bamuyita Brenda Chikomeko Brenda if I'm not mistaken yes Brenda Chikomeko lyawo kati yakejja namuko mbu yabeera yokko naye nga alina mukwano gwa Jengo babeera naye mbu Brenda yanyumiza n'amaloboozi ago nagateekako ku channel yange kwegali ogwo nsobola ga revisitinga kati Brenda nagamba oyo omwana kati by then yalina kakwano kendoza kagenda Dubai endoza nkazanyirira eno mizannyo egyo mbu bw'oleeta omuntu wewaka agamba fulumamu takutuma embalala osanga mulidde waba mu buyabuya agamba ono kazi wa mukwano nekakati naye aleka mukwano gwo teyagenda kubanga yandize yandigambye oba abali wo kangendeyo bugenzi yetwa wati no mugenzi yali akuba nejenga asanda enalaika yita manyi mwali wapya juke yali akasengo kirayo mukwano gwange nejengo wachi yafundigira obulamu bwatyo tiyali bwatyo omwana nga yakajja kati yava kati asula ku chachi chajja kitya ne nyumba yagana yagana tumanyi yigawe yafa yatandika obulamu bwalakiza linga tambula na ambulance ani Jengo ngagende kwa zuru yatala kubera mu jamu obulamu ne bwa balakizale owa wazi muganda wange okutambula mu ambulance okimanyi gomanyi onajesa alikola agade chile ambulance so ze ambulance tozi akeze moto ezituitako nga zitukube obugombe joli zote ziyi yali ambulance kati yaliko ne kigambo muyi oli omusajja yachakala yali obulamu mwete mumayina mmwe najje ati omukazi yagenda oli mami wa chachi yanoba nadda n'omulundi gwe bakomeo bino betwayogera mawulire baliko bayita abamawulire bakavalinga nti mami wa chachi wali omuwala bali bamuwadde sente ajje akitinge jaso kujja mumanyi kati no mola yamala nagenda n'omuntu amwagala mumanyi brother wange ya muliko mwe apasula mukazi kati twamupasula era twasanga yepasula ddangu akoye andi nga bulunaku nga mukwata n'omukazi bulunaku nga mukwata n'omukazi brother wali mukazi wajje tachali mukazi we tachali mukazi we yamuzalamu omwana oyo naye omwana anyway for now tusolo gamanti wa Jengo nenga in reality reality kanchireke naye Jengo yalina amalo mangi I'm telling you mukozanye kintu kyamalo ku bantu Jengo yalina amalo omanyi pastor yigawe yafa malala buli dakiika kiki obuzibu anti nakalega nako bakabidde mweri ensawo kasire neno nawe buli kimu bakibye ozi wano koti bazino zikoti zitula tunywe huyo kata mabere gakomeno gakebera-keberako totutamya mbozi gakuba wano ku bisambi niki kyo omwana omutebbe okubanga bitula wano sorry ne kati awo obukati si bubbi omuntu wabbire ensa ate nakujjamu n'akaleega wabaddewo enteesaganya enjawulo kiki ekyaganye najagala leega nga tusejjenda akaleega kanumye oyina kamu abakazi bale kaleega kamu nedda si kamu nno munaye kali kamu akoomukisa akampedde mbi Jengo ng'ava mu nnyumba Jengo kati asula ku church nga message church weeri ate kati church era church bali bagala gitunda mulimu abantu mu church mulimu abantu nga 18 yewe wabiri yewa 19 yewa 19 awo byaki abasumba babeera mwanti awo jukira nti bamugamba yiganga yakafa akole taata we yali alina okukola ekyokubera okusawula okubera nga bakuba left right center kati yate n'agenda nnyo mu Bible study abasomesa enjiri biki
ne babikoowe jukira yali wa kitabo nga yaba kuba mpeta majaga gira bwati nagafumita mugundi na okitegeere okutunda emiti kali omwana tiyafuna lesson zimala wayiga ngejali nti yali akamuyingiza mu chacho omwaka gumu ate yiga n'afa kati bamugobye munju kati nyumba bagimugobamu kati asula mu chachi sente za rent azigulamu abakazi akatacha asasula lenti kati era ali awo bambi kati ali awo atambula muba mu chachi kubanga bano balineti be yaliberanga nabo bani kati abantu beyaberanga nabo mikwano je jamwigino walinga kati kasente kamugwako kati neka wali akusenteze wali ako wala yakatona mugusiziyangako akola esuro yogera esuro ebyo ebintu byoze bayira sibiriyo toyinza kubibeeramu ndasali akusenteza yiga wala no musumba munayina tiro kulya kusente ye bwent musumba tayinza zikuba we nansana nze sina babyogera tayinza zikuba mukopi tomanyi natwala bayimbi ku bituuti nze sibiriyo ngata nawunyako bwati owe nansana nedda omanya basumba bali nansana obamanyi wazze wano mwagala kunjokyesa ye munzije mu mboozi zammwe nadde twogeramu wamma jengo omuwala ayambala sayizi naye no bambi nange ekigere nkyewuunyiza ogaana otya pasita wafuna ku byasooka nogana $100 nze obuzibu wali tomusiimye busiimi muddugavu nnyo nno sina mubi alimu olulyo naye saagala nze bantu bamagukiramu bwe batyo yajja amaguka yajja alamuza bulamuza yandigambye kale niwe yandinfeza omukwano naye nga sibyakuntuanga gundi process by process anti kati ate nze esi enkola yange wesiimira kyova kyetwatuukayo eyo saalyako yadde 10 mba nningi kati lineti akyali kyaliwe nze naganya okugera abantu nze kyaliwo ani muchali bachali Linet we don't talk but we wamufiriza sente commission wali omumanyi kubanga ku $100 ingiriddemu wa wano ku $100 yali agenda funa emitwalo 4 ekyo mwe nawe nomutaddemu mwene alina era ni mu kantu ali mu byaffe bitulimu era naye Linet abonyebonye n'omukwano wanna omuwala omulungi bw'atyo ono gundi yasooka omufera omukwano ono yali akola ku TV yani eno gye baatunda ani bakayita batya akantu kagayi kaffe ka TV ke batu ka TV ke bayitanga CTV Tim Cash yasooka omufera omukwano kati naddako no Tim Cash yali yamwagala byadda yali amwagala si yamuzalamu n'omwana bambi yali yamwagala neno walijja kunyumiza n'ekyaliwo then najjawo ono gayo muganda wa Maro muganda wa Magada Ronald atambula nnyo naye ngata mwenyewe Brandways yalagawa akyaliyo mu ande naye tebajja kukola bamusandinga leero enkere baawukana namusanga nga alina kimaaza Brandways biveeko ebyo Linet yali akyali wa Tim Cash nze namusanga dda muntu aba n'omuntu gwalookingiddemu bayawukana leero enkira ne baddingana are you sure ero labera wano lina asinika mu message ne ngala lero kusubwa Brian watu wakola ngenda mulopa ne Brian Ways bami nsajja mukaka munnyo ngenda mulopa kati nonze nkubulira olumu amayina musirika sente za shopping anti gundi yamulabirira Linet yalabirira Brian Ways aga katuna ate Brian Ways akola je nyimba zivaamu sente graphics gakola era tebigira nnyo ono Linet akola ku TV yasinga mu wasente naye Linet alina omutima omulungi agaba ne Tim Cash yali amuwa nze mbimanyi agaba oyo omwana alina omutima omulungi bambi kagaba sente abawala bayinza kuba tebatunyumiza byonna ne bamukwano lwako kali emotion naye ekyo mbadde sikimanyi kali emotion nnyo Linet awala kalungi kalina lips ennungi kalina lips ennungi kalina amasa amalungi Pozi God's plan yali ani yali mukazi wa Shira ono yali omugundi gwe baga nti yali mubbi era yali ate amawulire ga America tegamu bamuzaayo no bamutwalanga bamutwala ku bamutwala mu luggage naye naddayo kasa yasomoka naddayo wano wali wa mulemi yava kansanga ku poliisi ng'omuwala amugje ku kweno gundi eri enakasereyo woteri empanvu gundi Paul Africa sente ze bateesa ng'oli taziweza amaze okulya omuwala yamuwabira gwa rape
Paka mukadukule. Tunda wange. Kati ono yasaba 2,000 ewa Jengo ne bamuwa 10 naye yalagenda mu abira kwa rep. Nika kati naawe nze neewunyisa nnyo abawala mu maki ne babaliira ku kasambu. Bweno gane 2,000. Ate si wani badde ozikozesa. Kati obuzibu. Wani maze noona abali n'omuwafa wa pule. Sigama, by the way, I'm not even trying to make myself holy. I'm not holy. And the dakika neja name I have sex. Nange nyabe negatta nabo naye tontukira ebyo byekisiru. Takubabiramu. Tojango onamuza joli nzo nsanzeko edduuka eritunda juwani. Kati Linet teyanyiiga ng'oganya akasente ako. Ate lwaki tebakyayogerayo. Anti yali akolanga pimpu. Linet, by the way. Simu yo bagibbidde obadde olaba status ze? The Linet. Hey. Try to planning even a date. We had some issues, honestly, but sebyali ku bintu ebyo webityo mbo byabasajja or something. Issues are finally personal because me I'm so emotional and she is as well. Katwalemerwa bagamba bache twalemerwa kali kalega simanyi wakati okitegera. But we had talked about us meeting ne twogeramu ng'abantu, but oyo Jengo ogoteeka mu stories zange naye netali namu yadde. Yali blow. Yali bloka we. Nze mwa manyi nali nate wa Jengo nga tulina ba promoter mu music. Hatuna kati tulina. Neno muina ba promoter. Ba bloka bagundi. Eno yewa. Muba wale eno ngoli akuba ekibloka. Ate jukwe mwala okuba ekibloka yasoko kubeera gundi. First client. Of course. Kati wakowa nagana ntandika tetakowa bakowa. Andika story atandika okugamba nayo ekyaliwo biki. Omanya akukoye. Abo bakukoye. Ate oba omugezi ne wesiru oba musiru ne wesirwaza n'ogamba wamala kati oyagala sente zinobo zifiiriddwa kiriza okuba ekibloka ofune commission kati kyebakola kati oli ne kimunyiiza ng'ate ono kibloka akigobye naye bambi mulimu mubidesa nnyo story ne muziteeka ku muntu omu ataani Jengo Jengo nno byali birala nnyo naye bambi Jengo obulamu bwe yabwonoona mumanye mubasumba bakumanye ekitiibwa ekyo kasotandika ebintu ebyo byokugula abakazi nako obusungu bwange lwako sola mwogera lumunja nyiiga ajja kunsanga nasuze bubi mu nyiigire mbyogera era naye yamusaba piriri ate ye nali mukirizaamu nnyo nga ngenda ne mukyaki ye omanyi okuŋŋamba naŋŋamba mbu njagala kulaba mbu oba okyali virgin omusumba agenda kebera bati ati kati gwe tojja bitegeera nkuganye naye omusumba okwesiga okubeera nga munyumyeyo emboozi yes. So I talk to this person as my pastor. Nga nokyali mwana mutoto olaba bano nga sina nakula bwe bati. Nenjogera n'omusumba ne mugamba pastor biki. Ne kati omusumba ngeje yali amanyi nga nkyali mwana muto nga tali kukungamba. Ne kati gwe muwala wange gwe okyali bwoti bulungi. Ne mugamba yeze musumba nkyali ko munanga yambunjagala nkukebedi. Kati tugo ngamba linda ko musumba agenda kunkebeza. Ayinza okubeera agenda kukubeera mwoyo. Babeera ne gundi ne n'omwoyo. Ne olive oil. Virginity test? They do, bayina. Nedde ekyo kiganyi dayasi. Bagirina. Dayasi nze kore suubi we lyakoma. Tewadayo kusabirayo. Kyakubira simu kubuza nga kyajja. Alina omukulu mufumbo. Kati ne bamami bakyaki bakyasabira mu kyaki eyo. Nabo bavaamu. Kyuka gayi mufumbo mwana. Nangamba buli kigambo kye twogera nakyo nga muwahaaga. Wamuwanga. Nani tukanga haga zonzi muwa. Nanga buli kyonyogera gakikolangako. Naye kakati. Buli kyonyogera gakikolangako ng'ompa haga. Ne mugamba kale. Mwali wa mukansolindi. Ene y'olwokusatu. Sula. Ate kati by the way sula by'oyagala okugatta. Si ye by the way mujenamu. Hanze sina byengatta nina gwe njogedde. Nina kyejagala omanya. Nze wantama. Nina kyejagala omanya ku basumba. Abasumba mu kyetu mbeera mawala abalungi banga bameka. Kale tubale abira bangi. Kale tugamba 100. Abawala abalungi. Bonna abatutte mu kaso nga buli omu amusaba haga. Kyogamba 10 kyonna kisobola okugaana okwegatta naye. Era by the way bw'oba oyagala genda mu counseling nga oli muwala ateekola akola ebyo ebintu. Genda nga ne maama wo, genda ne brother wo, oba genda ne boyfriend wo. Genda nga mu counseling z'abasumba. Kati ate ogenda ne boyfriend abatagenda ku counseling. Boyfriend bamugoba. Yali bwogera ne maama wa counseling kuba mwembi asobola eggalo gibayisaabu. Ekisoboka wala omusumba gwe mmanyi ali ku luguudo luno olw'Eugene. Yali maama n'omwana
Kwete road. Okwata ku kino ekidde eno ku Bombo Road. Yali mama n'omwana maaso makalu. Yabagenze mu Catholic. Ekyo mama n'omwana ngabo mbite bali bangu. Musumba yatali anti yabatiisa. Yaga family zammwe ngenda basabira. Asobola okusooka maama wo. Oba asobola kati asombayo omumu. Mugenda okutegeranga maama oye. Omwatudde wanene ku reception alinda mama ne bamala na bagenda mu Catholic ngebizibu bagenda okulaba nga bifaanagana. Mama talina musajja n'omwana talina musajja. Naye ati kamba sabire mwenna mukama ababbulule. Ate eddagala ndigisa wano ku ppiriri. Kati nze weebuuze omusumba ajja n'agamba n'omugamba nti luzaalo lubuze. Katugezese. Olaba wove omusumba ng'oli lubuto oddeewo omwami ng'ofunye kyamagero kya musumba. Kabaka. Kati omusumba oyo ng'akunyiza yakufiringa obuzizo kati nonze olw'obusiru bwange nti okukkiriza kw'abasumba ke tubeera bw'oba wakulira mu kyaki tubeera ne faith nyingi nnyo mu basumba abo asobola n'okugamba nkomba ekigere n'okikomba wakomba ebigere bya pasita nkugereza osobola okomba ekigere ky'omusumba ng'omanyi mwe muli amafuta mu kigere kiri buyadi kyewakula n'omusumba kyahaaga honestly kiki wangambye ebbere yali maze oggwa mumufumite ebbe wali biwangambye nga tetunaba kutandika ebiriwa ebyomusumba ekyo soko gyeko kamera awo atugambye kyoko omwana ono ayirabiyo ekitegeeza abasumba bakusumbuwa nnyo kale just nze mbagambyeko kabugambi bambi webale tugamba naye maama abaana bammwe mwegendeze tebagendanga mu Catholic bokka nati kyo bagambye ate ne bamama nababajja balira ali kati bamama bagenda kukyettanira babalireyo bagende bahumirizeko ebirowoozo mikono gy'abasumba bangambye mulwadde ani Stasha mulwadde kiki bamudosize nakasero nga birungi si birungi eyakikonfamize jjuka naye yagendako ebweru nga amasavu gayitiridde kusasira simanyi oba bamukola lipo naye nga nze namulaba nga akozeemu oba teyali successful oba teyabikola naye nga anyway ye Stasha mulwadde kiki ayinamu kuva dda Stasha abadde nga mulwadde era si gwe gusoose okubeera nga agwa ku ndiri waadi ne mu 222 awo era bayagwa ku ndiri nentaasulewo taakeese yes oyabonawonamu oba nalyoka agenda gye yali agenda eyo e Canada eyo nendowooza ayinamukko munda ulcers oba stomach ulcers biki kati nga yeetaaga kumulongoosa ekyenda beetaaga kumulongoosa ekyenda naddala stomach ulcers ezo bako zino gastric zino ez'emimiro talina ze yakola naye yakomawo nga Ichuli yakomawo na 5 ngamba ke yakola mu campaign jukira yes. Wagondi kati era kona agenda kamera okulaba ayino ku addressinga ekibiina ate nga ali ayimbira president Museveni wagamba ndasinya kitu kijja kusoboka so alasene kuno yakoze kage ye bamusasula naye yali mu kampu ya bebe yasasulwa ayinza okuba bo beesasula okwanga akusasa yagambe naye akyabanja bajja basasula naye bambi Stasha musasiddeko nnyo bajja basasula koze bebe yakonfaming naga muntu omu mubona we yatajja ofuna anti ate gwajja soko sasula kigambidde wa kisoboka psychology mungi mu industry so Stasha mulwadde alina kasero bagenda mulongoosa mulwadde era Stasha abadde teyeyagaza okuba bava mu campaign anti yesundasunda nnyo omanyi obeera ng'oli mulwadde natandika okwekolako ebintu okubasama ku trail eddako jjukira byabanga abantu babasanyusiza already yakola ne show ye ku Serena n'afuna neba naye ebyo ebintu bw'aba akomyeyo ng'avudde mu bulwadde ebyo ebintu by'okwekubya bwa 90 abiveka birekere ba avapeace by the way abantu nze mbagamba nnyo kuba ekisooka mumpi bwati kakiwagira bwati n'atadda okuva ku ttaka anti yenkana kulima kati tugamba munene ndekanze tondeta ebigambo gukazi guvuma ogwo muyekane pipa sigaye pipa ambye gwe nedda gwale mama oli omukazi abeera kulayi musamu omukazi guvuma agambye oli mupira yenkana prima yiba naye kiki ennyo kituufu Stasha ne prima bagenda bazika mu kibiriiti
Bampi. Oba mwana lipugulosi. Hey. Baje bazika mu kibiriti nkyogedde ate banankola ki? Bampi. Omumpi. Kale naye nga bye nga ate n'obuuka n'okuba samaboti ebintu ebyo birekere Fina Mugerwa. Ava pisi. Fina Masanyaze ye mukapa. Olwa ne Shiba tabyekola. Shiba yabyekola nga kyali ne Keko. Nga tanakola BBA. Nga bakyali bato. Nga kuba zino ziwane yite. Basaze nnyo. Kibadde kyetagisa. Kyali kyetagisa tiwawuzi. Shiba bamukuba wuzi. Ne bana muyine jogo bana mmwe. Ani amenya balibiti. Yakabye yawandiise kibalwa naka yabadde India. Nga bali mu ne gwani atali mu libiti mu bayimbi kati. Tewali. Yabadde agenze kola ki? Tewali kuba godi yatugambye. Gravity bebe yakola BBL. Bebe yakola lipo. Yakola lipo bagita lipo sanction kujja mu amasavu mu lubuto. Bebe bye mu BBL. Era bere BBL. Tuchamuya. Tukiteka mu yakate. Jeke wa mulabye. Kazola. Tosiri wala. Omuyimbi waffe. Jeke. Girana kalo mo. Na yala bikabulungi. Yakoze BBL. I don't know. Naye bannange. Alabika bulungi. Nze mbadde manyi mubivuddeko. Olabye Jeke mdoze za Kazola. Nedda. Jeke yakoze BBL. She looks beautiful bannange. Yakoze BBL. I don't know bannange. I don't know. Oba Jeke. Agambye Jeke. Ero je bilala. I don't know. Nebo nabona bali mu line eyo. Eyaki. Ayo kubera nga betereza muko. Na ero je tasobola. Lwaki. Ange banda banga tasobola. Wakati abayimbiza bayimbi basobera. Obuzibu babateeka nnyo ku pressure. Ani be bagyeteekako. Nedda muba mwagala babalabe nga bali so perfect nyonyonyonyonyonyo. Ne mubatuma bye batalina kukola. Ani abatuma? Mwe bafanzi baabwe. Bafunayo obusajja obuto. We kati bye gundi obulwadde okuttuka sikiwa ndi wandi tusemangwa. Oba station. Station badenga kuddagala. Wadenga n'ebirwadde bi. Abayimbi n'obanja bayina ebirwadde byabwe nno nga teboogera boogezi. Mu Uganda abayimbi bonna bayina ebirwadde. Ali okay. Bako abaana abato ba COVID. Bako abaana ba COVID gundi. Tuli bana abaana bamaze emyaka 2 mu ndo. Olimba lwa yakuba ne Palaso lwa myaka 25 emabe. Kakati nze ngamba bayimbi bamaze emyaka 2 mu ndongo. Kati era nejobera na mwali. Mwali. Kati abaana bana bayina ebirwadde. Bonna balwadde bayina ebirwadde. Zako bambi wa COVID. Kozaawa. Laika tabalimu. Laika yaliwa. Laika wana COVID nga. Abo ba COVID nza bayimbi ba COVID. Sala nakuboogera kubanga yaliwa ne Rwanda n'avaawo n'agenda ebweru okuba ekyeyo e London n'akomawo n'ayitira Rwanda. Yali agenze Somago. We omanyize sagala abantu balimba wano. Anti ba tribe mate. Nedda sina bya tribe mate because nchimanyi. Afuna omulenzi wa e UK. Kati omulenzi oyo yamuyisa bulungi. Ni washabola abalungi basafalinga nnyo ne laavu. Ekyo kyo si kituufu. Ye emmotoka ni yagimugulira. Emmotoka. Kakati. Bakyagibanja? Nze kyo sikimanyi. Nze nkimanyi. Nange yankubira essimu n'agamba. Emmotoka ya Laika bakyagibanja? Laika bagibanja? Era sawa n'abagisika. Nedda. Eyali Dia Jasmine yagimalayo? Yaguze ne Range Rover. Teri mugundi. Teri mukawaya. Okay. Laika yali amutute bweru mu musajja. Biribe yagenda okusoma yafunirayo omulenzi. Kati bwe yakoma kati no Laika wakoma wano ng'atandika music wano ng'atandika. I was part. Yes. Nakunyumiza olugero nawe byali ebweru. Neba mye muwala alabika bulungi. Naona we yakolera gundi ebyaki nga hostinga abawala mu mabaala wano wansi waki. Era by the way mu bantu. Oba yali atmosphere. We are hosting langa abawala. Wano Parliament Avenue. Yali wano ku Parliament Avenue ba. Parliamentary gundi atmosphere tojukire yali eno katinga ekikubo ekiyita mweno kwa wansi wa Kashi Avenue no boti. Kololo. Awu nonanga mulaba. Kati abantu singa tubamanyi nti ya hostinga ko nga. Munange oyo omwala alabika bulungi naye simanyi naye omukwano gumutawaanya. Yo omusajja we yani. Oyo gundi. Laika music. Awulira ebya Laika bimwocha babi Laika muveeko. Kale tumuvuddeko. Muveeko Laika. Mbadde nkugamba musonyiwe. Ebyaddala. Soka kundaga musajja. Nze kakirizibwa okumwogerako. Nali tukuba ekiboozi eshugo oyo. Kati tuba tukuba ekiboozi nenjogerako bwa mabutini webuti. Natabuka.
era namugato damo jikuba ko nenji mu blocking anti yagala nnyo okumusuusuuta nze sijja kumusuusuuta sibya kumusuusuuta naye wama bano bali boogera mu bukyamu yakyaza abantu be ne batandika okweyogeza ku music wa Laika mbuye banaye buno oyo mwala Laika naye kye nayogera wama kyali kitono ate at that time kyali kituufu naye kati kyagukwana nti bamudipotinga si mudipotinga it was all about nali anyway bileke kwa by then yali mu rap and management kati nze katoza kyosobola kukola mu rap and ngasikimanyi ate jjuka kati gwene rap and muli ba Luganda kyobola mwagoba bakataliya ne kando nini ya watu wamashara Laika music I don't shout from here nze bambi jjukira mwana gwe yampadde yampadde nange nampa ngani mukayisa akabbo k'ebintu ebyabuze Laika nakuwachi yakwade mtwala 5 wow katula yakwade nnyo kati atumogereko bulungi milioni 3 ataka tijengo mkwano gwange I'm sending my shout to friends that are coming up for me ne bambi omanya bayimba kimete bali gundi tebagaba sente wabanga sodo kuwe mitwala ata yeyo yazijjewa okitegeera ekyo kitulina okukimanya ezi vali winge wasende y'omukazi makanika zirole yogede kyakyo ngamba music bayita leka togenda bwoti kireke ekyo ono nganyize ojja kumanya nti wano watudde tusala ebigambo ate tubaye tubisa sigala kwogera paka nga mumaliriza Laika tumuvuddeko but she's a good artist ayimba bulungi lwakuba naye bimutawanya bimutagaza era music si mwangu naddala wane waffe bannange mwangu anti nga osazeewo okutaeka yekinsuti not my Laika living a expensive life kyemeregero mugamba ne sente ezo ngamba ati no music si mwangu nawe wenyini mukwano gwo mugambe music amutagaza naye nawe wenyini mukwano gwo naye gwo nomwe napadde bigambo mukama chokanya yakuwadde ata ne tewandi kyogedde ku Laika nagenda nakuzinyongera tewandi yogedde ku Laika nti music amutawanya nga yakuwadde sente ogambe music si mwangu amutagaza nozamba abamikwano gye muyina anedda kyembadde ntegeeza music si mwangu kati mama akola mulimu ki ng'ovudde ku negogage Laika no by the way ina businesses zakola let me tell you something she has a lot aina spars waba wasipa kati ntegedde it's okay tumuveeko oyo tugende waggulu ate ne yaka opening oba 3 abaana batiko okuva Rwanda yanyiga nza sina buddebo wama tukole ani omulala ali ready twogere nga Laika ina massage spas nezi mukoledde wabaguddewo eyokusatu nze sobola kukola mikwano gyange nenyumiza bintu byange ebiriwa kati okere ku makyo byogere kati wuuyo tugambye oli akola Laika simanyi biki naye mukyusiza story in case Laika sees this go behind go back bosanga balina bye basazeemu ebitategerekeka naye wetegereza sipa kubeera mujasi kugundi appending na biki ebirala oli ye business owner banaye tatulamu anti baklayant wabula ng'akyekwatiramu Laika can't do massage kati akola byaki byotakola hiring abantu abakolayo amaze banga kinga alimu yo business tongamba nze sibimanyi bano yene yogeza byaki naba mama ati nga yesu bana bana mwe mwogera bali muwala mulungi wo mulaba bwati nze namusangako namusanga kugundi wano kugundi ku 4 points kati oyagala teekamu empala naye mwe mu bintu byange byenjogedde ng'alabika bulungi bana omwala alabika bulungi mukubira akalango free of charge gundi bagitani story chindala Laika spa ani massage pala yasangibwa awa najjera atugenda kwogera yasangibwa spa najjera ngenda na wa Laika in fact after here andi era jogena genda naye umwa tumukubira akalango mwagala kunjokyesa naye ebyo ebintu byamweze sibiri Laika is my sister I know ndamukubira kati abana bateka mu spa yabajjawa ali ku routine kati abantu tebalina bannaye byakukola ate waba yasobolanga buli night yabeerako n'abawala abapya ab'enjawulo kati eno Superman yagivaamu anti yali client namulinga yamulako kalanga awo ka Superman ya babize mugaso bibazi byamwe sagala bibeera waba si yeye I'm sorry nenze nzijukiranga era ndoza ekirowooza nze kuba kijja there is a lot I should know mwebye mumanyi nange sibimanyi munyumize naye mugambe kati ziri 3 ye mmotoka gimalayo ddi bakyagibanjako bagibanja nze yawo simanyi ojja mubuuzaako yagimalayo kati ani yamuyambako gimalayo oli kisoboka kulese bamuloga alimba
atatwesiriwalizaako yamukidde Grace tewamuloga ani awo alina obudde obuloga Grace Nakimera ayimba bulungi anti yabivaamu kati nagenda mu bya gospel yakolako n'ekivulu wano kugundi ku nyungu yamawe ekya gospel nenze kyenalabye ye wamadayasala kyenalabye abaana ba industry esinza obbasuula eddalo biragalalagala then webamala kati nga bamala beekwasa ddogo naye nga ye bw'okimanyi Grace ono ageze ne side ya Kasuku yagambye Grace ayogera ekituufu ekyakola ki anti Grace batabula Kasuku yagambye si ddogo kati ono atuwa version endala just zeteebereza okusinziira nti Grace basobola kubanga bamuloga ate lwaki we basibira galalagala yalina stress ze ne yejjako bwejja n'agamba kaneemaayuule balowooze bandoze olina emyaka emeka okwemaayula ekyo kyadda mbadde nsuubira abantu nsuubira omuntu nga Zari kukyogera obuzibu ate kati oyo tamanyi Luganda just nze manyi Oluganda muvumo olabe kati ono myaka gy'abafiina mugerwa Fiina ani oyo omulala nandujja nja mu bintu byo nja mu mbozi z'abakulu banno Dayas ebigambo byoyogera bye bikuteekayo nze akagambo nakawedde jjo waliwo yabadde akatugambaawo mbuye gwe lwaki njogedde kimpozi nga lwaki wemaayuula wemaayuula Grace anti bamuyira Rose Water bamuyira acid wowe Rose Water n'agiyita acid mbu baledi yandiwize bamuyidde acid ku lunaku lwa sho Kasuku yagambye nekya acid tatulimba tekyaliyo nagamba acid sengeyo face ekyaliyo agambye yatugambye olaba nga we tutudenze wano nono wagwere naawe kati gwe Kasuku ono yali gundi yali Grace nga bali ku street jam kati omwana Grace yanyiize atayinza butanyiiga kubanga gwe mulundi ogwasuze okulaba Grace ngazze mu kamera nga talina makeup tayinza butanyiiga kubanga ye abadde amanyi adiiringa mu society etamanyi byafaayo bye sister wino tasosala lwakusirika okimanyi oyo Grace yali awasizaako n'omusajja gundi subako gundi lujja yali akola ku CBS Alexander Lujja yali amuwasiza ngani awasiza Grace Nakimera nga wasiza oyo musajja niyo omusajja nakkiriza nti obulamu naawe bumanyi obulamu bwa ate oli gundi newe gundi gwe batugamba ebivuka bino Oluganda twaluwulira olwo Oluganda ate lusaalu kozesa typing nga bali abo ekikigwe teekamu ku WhatsApp ati nze atapinga ku bwenna kufunira stories zenyini ziyiike wano nina ebintu byeni mukola mu birevu byolo njagala bdi mujjamuku naye mama banalowooza mbuba bwala kujjamu buvi envi bazikuulamu si nvi zino nvi nawo nonga envi azijjeewa kano kamuyambeko kale omusajja nkwateko oli musiru ako Jessica Gundi kaviiri kati kavi mune Grace tebamuloga Grace just Sindi bwe yekwasa Sindi yayita talina mu competition ye bannange nze nali n'abantu ne bane Sindi alabye bannange olwasirwa bayita olutwe Sindi amulonga sulutwe nenga olwa ayagala okwamukirako era olaawo amala obyogera ku channel emu n'agenda ku ndala n'asaba bbato ng'ani amuwa bbato naawe oyo Grace amaze emyaka 10 tayimba ali mu church simanyi ayamba bamulekwa naye nyini yeetaga kuyamba naye kati nno yandifokasinze ku church nga Grace munne yani oli Grace Nakimera anti gwe tugerako n'asaba ne yebbulula ate ogambye Grace Khan naawe fe tuli ku Grace Nakimera gwe Grace Khan olese waaki Grace Khan ode yagwe eddalu oya mwana n'aterera bamuje muri habo bagasamanya soma eyo gundi ezo rumors Grace Nakimera ekyo kituufu omwana yali muto niba oyo yete kwata mukwate nino omwana naye yatandika abakazi abakulu ng'akyali muto kati ebintu byonna byayogera ategere nti ne tabloids zina ebintu bizawandiikanga ate kika kyali kitu omwana oyo emunyonyawo kyalinga yeekola oyo stories zibayo obweddanze nagasamanya manyi mwogera anti bonna balalu
bonna balalu okitegedde kati bayinza okuba bano baatuka ne bamugamba va ku mwana waffe va ku mwana oyo kati ye nalowooza bamukubye ettalo yali depressed nga ki yali abadde ki mbadde manyi yalokoka nadda mu church n'asaba obulokole anti yalokoka naye ajjukira nti baali beeroga ne muganda we Juju tasobola kuloga naawe tomanyi olutalo lwayiwa amaanyi nnyo Grace Nakimera ne Juju tomanyi yali amuwandiikiriza ennyimba zonna okitegedde ne bayomba nnyo olutalo lwayiwa amaanyi nnyo mu famire fe twataakiriza storage yagabanga amaze okulokoka nga anyumyangawo ngagamba bice by'eddogo ng'ani amuyamba Mukama yamuyamba ati mu famire ye kati adide eddego lye bamuloga mu famire ye akaliza ku sindi kwagamba ekyo ekyeddogo alimba mbu yafuna ddiiru eya NGO nekola ki naaweyingamu kati nekiddogo akirekawo okwekwasa according to Kasuku era n'amugamba towayiriza abantu kyokola kibi era n'amugamba njagala ompe ne interview tubyogere ku kamera Grace Kan yamuze Grace Kan ono wena ama yampunza Grace Nakimera yazamugamba oli musajja mukulu oyina n'abaana lwaki otandika jangu otunyonyo lwaki otandika mu kwatakinga muntu anti kye kiri kye nkugambye lwaki otandikira mu kwatakinga nti abantu bamanye ebyafaayo bya Grace bano abaana bali ku TV sorry to say aboogera ku bino ebintu bayitako kubanga tebabimanyi bamanyi Grace tebakimanyi kye Grace yatukako time ngali ku piiki bwati nga tulina wo mukwata watakuwadde we yakuba ekyo kimanyi esimaja kimanyi ezo nyimba ezo oyo Grace yali wakabi Grace Nakimera nga alina eddoboozi nga liri unique nga basindi bonna bamwegomba kati yandi bati yekwasa sindi actually nze ne mabegako mpulira nawuliranga nnyo singakola interview n'agamba ye mukazi gwa missinga mu industry kuba yandibaddewo ko nga naye waali ne balaba ekigenda mu maaso kati omuntu yali akwegomba nga bane Grace yali akuba in fact abantu abandi badde mu bate yaddala senga teyesirwaza bino byogamba musimanyi mu kifaananyi ekyewala because I've never been close to her nandabikiranga atali oyo omuntu gwe ba painting ekifaananyi ky'amalogo na biki ndaba ali ku bibye anti tabiriiko tabadde mu domain tabadde mu bino ebyaffe yali yagende mu bya chachi ayamba bamulekwa alabirira abaana kati ebyo jesi binza okuba bivaamu ssente naye ku linnya lyalina Grace Nakimera nga Grace yasembayo video yasembayo kwata yagikwatira we Nateete ku business center yatemba nabagizimba ono kizimbe kya Mugundi kya Samona oluguudo lwonna ne lusanyalala nga kwata video mu luguudo awo ekiro Grace yayina amaanyi bano basindi juga Grace yayimbira nnyo bano basindi bisindi oba yali akyali mu group eri yalimu obanga avuddemu nga gowinze solo aliawo alimu yakakuba akayimba ke ne gundi ne selector wenga yakakuba selector muje Obi Records katata munga ba Grace bakuba Grace yayimba emyaka 10 nga talina competitor kati wava na gambo sindi yamuloga katata nze mbanyi kyachogede director amuje ko interview bade bagamba mu alinga gwe yabadde ategeeza kyachogede director katani abayamuloga kubanga yali akompitinga nani Juliana ne Irene bali bayimba ebintu byabwe nga bali sobola we man quotinga Salome yagambye erinya basalamu lisala hati wakibayo bali salamu okututuza mu bigambo naye yakyogedde n'agamba erinya twali salamu muri yayogera sindi ye bulinya ne bali salamu ekwekali ku gundi kakati ekisooka Grace yali akuloga Grace yali aloga Grace muganda we agambye dogo lyawo muganda we yali aloga Grace Juju nze Juju yali mukwano gwange nga twogera Juju yali alina kali Juju mmanyo no wenviri empamvu ye yali alina kali ya Grace enyimba zonna za Grace zonna ngayimba mu bugambo bubiri busatu anti nga Juju yawandiika mama Juju amana nafumwefuulira ne bayomba nnyo ne beewalana I don't know I'm not sure mbo yagenako nayoza ku motoka simanyi ne baddamu awo nenda banga beesonyiye ne beesonyiwaawo era Juju nga wulya Juju yakola Juju Grace sindi katinga lwaki Juju akola muganda we Juju era ne bagamba muno ku lunaku lwe bali bagenda okutegeka show battle wazita battle Ready and Weasel ne Grace Nakimera olunaku lwe lumu omukazi tebamuyira acid bamuyira PPT white precipitate ninga achuma bali bagawunya ebatekamu omusulo zinc ne babitabulirawo nakasero I'm telling you I was there gomanya omuntu wa acid buyondo sulo mumanyi buyondo sulo mumanyi
kati genda omutuleko tunene ku Grace Nakimera ojjo kwa uli omuntu gwe bayiridde acid wabeera kwanza jo na video gyakolede Kasuku yabade na makeup talinako kintu talinako wadda wanubule oyo omukazi yali ayina skinning erabika bulungi just okuba nti nga omanyi ebintu ebyedda byatambulanga we bityokola ya kantu in fact bagulesa we basookera ddala okola ebintu ebyo bya stunt public stunt muledi andiwizo bayiridde Grace Nakimera acid yali atidde nga tagenda kufuna bantu dati yajuza anti ekyo kyamuyamba nnyo era stunt bwezito wezajjira stunt ze batandikirako ne baledio ne batandika okubeera nga bakola stunt ogenda okola tibebe kulu bamukuya amasasi stunt simanyi kamilioni bamugalamye simanyi kamilioni bamulinnyeko emmotoka stunt asimanyi alinnyago avudde ku kalina agudde stunt simanyi yagwa just kufuna public attention niba dag stunt rozisusa nnyo ate neza reality atozi stunt bana nze ndabye ebintu mu industry wano ne Grace olimba teri yakuloga in fact kale wanga bakuloga family ya Grace yali ya muloga bajuju be bakolya eddogo lyabwe eyo nenga temwali mu byabayimbi towayiza bayimbi bano Grace nawe go wachuka nga tolina competitor nogenda mu bya Katonda nobeere eyo nga tomanyi n'enjiri togimanyi kati ngobeere eyo simanyi okoze bibiina simanyi oba yamba hope simanyi biki kati yalokoka ebintu ne bimutabukira yalokoka ebintu kati ate akomawo mbu agenda kola concert gikole nga ya mwoyo totagi nga bayimbi bansi kubanga ne kunsi wavaayo gundi nyimba zo moyo ina meka nze simanyi leko ayina lumu oba bbiri bagana kola concert ebyo balokolo bimanyi mpoza natugatira munezini ajja kuteeka ku bano batayita sikuteesa ateko bano bagamba ye nateka munezini ate kitokkirizibwa Karate bato jasaba sindi agenda yimba nyimba ki ati kati ali confused she's confused yava mu byenso oyo omukazi mu mwaka gwa 2015 you come out no tugamba you are totally a changed person fenane tukiriza no tugamba ina energy olabirira abana which is good nachuka kati ndi mu Katonda which is good you wake up no gamba ato yagala omuntu ali mu sachula mu byensa ate mu batolinga naye ate bino ebintu wabireka mugenda batolinga na kunyimba jukira Grace enyambala yo jijukira yes. If you say you coming for a battle everything comes back fetwagala Grace oli nti wogamba nti ogenda kuba nfukula oyina okwefukula oyina okuba obupati oyina okukolwa biki is she okay with that oba achali mu dilemma nzireno ali mu agana Grace ali confused by the Grace ali mu struggling yagambe olimba lwasinga okwagala kisododo kandozo olaba omukazi ow'omwoyo ngoyagala bisododo she's confusing herself olimba lwasembayo kuyimba ebyensi yalimba ne David Utalo olimba yayimba ne David Utalo mu 2015 waluyitani oluyimba olwo searching out Grace Nakimera featuring David Utalo it was 2015 nzijukira bulungi nnyo oba waluyitaba oluyimba olwo nwote balogo omwana n'ava ku STV ono ambuga yali agira gundi naye banadaza okuba w'ekigambo baluyitani oluyimba olwo neda sikyali bwe yasemberayo ddala I remember balondeterako n'odduza nnyawo ku Ssuubi era odamizo okwogera Ssuubi wetubeera si bwe wetubeera teyagwa mwagitunda tebagitunda ani yali agituwadde kwagala muwala w'abali toleeta bintu ebyo naawe nze kati abasajja banaawulira batya nti njogera ebyo ebintu sebo radio sebo yali y'amasembe radio yali y'amasembe ate ani abimanyi oli mudinayo nga gundi Grace Nakimera just nze nkayisiza mu buyisa baluyita twala ebyange twala byange mwaka ki nange kati sinaona kuzali gwe yasembayo okukola mwaka ki lwakola nno lwali lw'amaanyi bakola gundi 1984 so Grace wekakanye manya nti oli mu bya Katonda oba oli mu byansi 2021 ate mtemulumanyi tetubimanyi evo kati ate ndi mu recording akamalize kubire ndi mu recording akamalize kubire okay gwe believer naye gwe bambi tali ku Grace on Grace on tuino mu wafu ekya Grace kyo ale no Grace ogenda ebintu amaze banga ngakumyo nga tabyogera lwaki lwe batuuka nga bagenda okukola zi concerts batandika kasuka ebintu lwaki bakasuka and by the way nze kamba gambe that's why I appreciated Carol Kasita a lot
ku concert ye buli yalinga mu akantu towards the concert yagezanga ko nnyo muteekamu fefe nga tetumulaba gwa kulangira yabima amazzi naye labo yamaliriza era fefamu ye teyajja anti nekyegamba abakujjaawo yali ajja kuvaawo na gundi teyayogera bintu ani omusajja wa kalokasita yali asindisa amagye amuteringiyo naate ayagala kutabula famire ate yajja yayimba fefe bosi omanyi lwaki teyajja naye tayinza kukyogerako yafuna essimu esembayo nawe ogeza gumi okwatira mukazi wange gwe ogeza pozi kalokasita mukwano gwo na era twatwa omukago tontabala siri kutabaala yakuwako ku nsonga lwaki fefe bosi teyayimba ku show ate yakola lihaso era interview yagikolera wange wokka n'agamba atya n'agamba na rehearsals yajja ku lunaku lwa show ng'ebula 1 hour nyimba zaabwe zituuke n'amukubira essimu n'amugamba ndi mu jaamu nzija teyadda mukwata masimu yali era ne Fiiki driver wani wakalo n'akubira n'amugamba kale ne woba otusereti at least oyimbe olimba olusembayo n'amugamba blood nzija n'ajjako amasimu teyaddamu yandiyimbidde ku ssimu ani fefe bosi wabanga yali safe eyo story nzagimanyi nzekka okimanyi omuyimbi osobola okuyimbira ku ssimu kati omusajja gweyogerako bawagundi wa Karo mumanyi nate Karo yatugamba bawe bayawula bane nategana tuogere ku Karo yadde nera akijotisaako kyemuzaiko nyaka sigiri mani omumanyi obwedda ngoyogera ku layika kyenkubuzizza samuganye n'ogaana omumanyi bawe yamutunyumiza ati okumukunyumiza n'omumanyi yatugamba bawe yamugamba bawe kana muwadde mmotoka gendo yakera mugamba kati bayawula ate lwaki awa fefe busi wone kuzinga mupya ayina basajja babiri bayawula ayina basajja babiri oli bayawula bachagwa kati banaye mbabuulire ekizibu kyatuuse awo nno nzikakkayo sokumalize Grace katonda aleta kizibu kyo kyatuuse anti Grace ye mumaze ng'omumala otya akati Grace nze njagala okumugamba ekintu kimu mugambe Grace togenda kufuna bantu mu Serena anti ngambe mumalirize kubanga ekisooka ye muyimbi agenda okusooka okusalwa show mu byafaayo bya Serena eyasembayo yali Tonix Tonix yayimbirako ne kutadoba agenda okwata ekyokutuseka bino ebyaffe tebiba byakuseka Tonix kati gwe nali sifunanga chance yokuda ku show ya Tonix okimanyi nti Alan Tonix ba obibe bamusanga backstage nga duka bali babawadde tiketi za bwerere yes omuna akwata musawo n'amuwayo ekizike bali bana billah nyamwe emitwalo 2 I remember bambi omuna bali bana buli omuna amuwayo ekizike oli n'amugamba blood kantambuze bigiro nali zinzizaka bali nazinyamu mwenge naye ku kyotuuseeko polisi yajja byogeramu nti kyali kibinyonyonyo kutuuka ku Eliasa teyafuna yadde kati nze kambagambe omanyi muve yeeyo bya Grace Miss Universe katika ngoje yali gundi ekyufu simanyi babayita gundi babeera nawo luwafu be bagitegeka jukira n'oyo omusajja omwala gwayina gwe gwategeka naye amubba ku mukwano gwe kati ndowooza kati oli n'abakolimira kati ate bagenda bagwa mu Alan Tonix bamutegeka basooka bateekayo show bagijjayo nga balaba tebo tewali yawadde aguze nga ne Alan Tonix agenda kujjayo yewuwe ewakajje nayo mpuwa mu concert ne bagijjayo ne bagikyusa yalina kubeera ku Sheraton ne bagitwala ku Serena mujje ku venue ya Raisi mugeze ku yebbeeyi bamaliriza batuuka sente ze balina okutegeka mu Little Miss Universe baziteeka mu Alan Tonix batuuka ku mulyango nga abamawulire bali wali nga buli ajja ndi w'amawulire kati ne bakwano ba Tonix bali bagenda omuwagira batuuka nga buli mwawo balowooza oba okuyingira ye password ndi w'amawulire nabo batuuka bagamba ndi w'amawulire yingira ndi w'amawulire bagenda otuuka munda ne bakuba amasimu jaketi yange eri awo gindeetere ng'empewo ebafuuwa atunga bali kulumbe ng'empewo ebafuuwa nga kiholo kibatunuulidde kiti kakati wamwe tumalize Grace oyo lindako mumaliriza Tonix naye ndeese waaki kakati waliwo mwewerera dda mwana oyo nga bamaliriza nga kati mukwekaza ennyo bano abaana abakola mu Serena nga tebalina be baguza byakulya nga bagamba katutule naffe leero lwaleero tuwumulemu nabalaba mu yunifoomu za Serena nga batudde yalowooza bantu basasudde nga bano abagula ekivvulu
Nvudde mu mutwe manyi be bateeka Little Miss Universe. Bajja bagamba Serena nga tutanzolobamu abantu bano bayiseewo kumba abatunda ebyokulya wewe kombe mpola ne wewe rubbish wo nga tuli mu kukola tukole ate kibyo okwesiga lipuglosi banaye mpulire emimwa ginkala bali bakansi baba nekyayi mukikanga bwankala akala emimwa nga twajiddwa bannange bakwano be nga poliisi ejja ngegamba kino ekivu tetulakitegeerako nga babuuza abategese ekivu temwagamba poliisi nti tuwerabira ne sente tetwazirina nga poliisi bagamba nga nino naye gwe ndi kwa Alantonix tonkubi Alantonix nga atuula katebe nga atunula bwati yakabya kelise naye nga tempu yanjagala kaaba that was so sad yakabya kelise nga bakwano bawulira egundi kati ng'ate batya sente ogendo zimufuuwa bwe zimufuukira ne yategese ekivu lwa mugambo wayi ne mu mabanja kampaako mutwalaga bamuddira nga bagamba ne kati tukuliseyo obbi waffe kuvaawa that's real shit kyali kibinja okutuuka kweryessa nti nezze baali bamufuuwa baali batyozimuwa nga nti promoter ajja zitwala anti ne promoter banaye nga kyali olwamufu olwayi teri bali ne bamuwa ekyabiri bode yamujjawo tutumanyi gye yava yadduka emisinde nga alabye kuki ndaba kuki boda bano bagenda omukubira ndi bannange tufunyeyo wano tufuta jangu tukuze waka bambi nga bawulira omanyi bobera ku bodo empewo omusimu ngekola wageze bakubire waka yebakeni ennaku 3 wiki 3 ekikigwe agenda okudengulunga nemere baali bagimula mu kapiira nemukubanga nga akyali mu kikanga naye wama byaddala bituufu kikanga bakyaki kyasho bambi nga ddengulu kati ali ku federation bambi Tony nga that was so sad mbadde ndaba abantu wano Tonix bye yafuna baali batono nnyo aka agendera mu depression bakebedde batono naye gwe lwaki bakimukole ekintu abantu Tony nga ayimba bulungi nyambi yazala mangu ayina abana babiri bajja bali kusomera abana bakulumuko tukao wambi kale no mwalo gwe yayimba naye akayimba bamugamba nga kola interview tuita abantu omwana tayaga Nexus kuyo mwala yagende se bamutegeka Nexus events ne bayina gundi gye bayita muchachosi ase muchachosi ya gundi ya yono mwala omugundi mkongo yani onyabera ne bakamiliyoni ibana nyini muchachosi achayiwe mtu waveka achayiwe naiza story ya Grace Kani tozewa hata Grace Kani yani Grace one wode ayabyogera Grace ye kakanyi amanye ali mu Katonda oba ali mu nsi amanye kitufu wagwa oba yagala batolinga ne ba Titus Kuteesa bana abayimbye simanyi mukama ogiro mukama ojakola ki tuyinza okubaawo nga ina album namba eya gospel agala tumufuti yanke twajiddwa ki mukama Katonda kino tuli kuki this is not a beauty contest some number some number bagenda kutwala nze kanji basomere nanga ono ali kubulosi gwe nambye wa mkwano gwange zali wabye mube ya mubagolo na mu awo wetuli walese kikino saategedde kasaya zene kooti tula tunywe nze kiro byonsese neba kubba kaleega byebyo gwe maliza Grace na kimero lya mumaze yani addaka awo tutanne bakuba kabere bulungi kuddako wa magundu ani alien yagambye agenda kukuba Kobra akagatto Kobra yali wa mpozi si wa bebe kulu yagambye yagambye ekisooka yagambye anti yagambye yaguze ka box emotoka bebe kulu yaguze ka box tubanye emotoka babagita ka box empya eyo mu njogere nyango bagita ka box akayumba tojibanyeyo jayina gundi Benz erika akayumba kabesije
Emmotoka ekitibwa kyayo otagiyita ka box ogiyita kayumba. Ekitibwa kyayo it's comfortable. Benz. Yes. Kati yatugambye yaguze ka box tugenda gitema. Nzija ne grinder kye kisooka tusange okko Brat FM tugikubanga tusooke tukuboocho. Nga we yakubani. Alien. Banange muve mu bino ebintu by'ekisire by'okunywa enjagano okulya amayiro. I'm telling you, nze ndi honest. Yeah. Muve mu bino ebintu by'okuba nti olidde ngwacyo ettamaliza embyeriti n'obulyango oyina amaanyi. You're nothing. Bebe Cool, mwe mukyamulanga Bebe Cool ono wa bulijjo. Bebe Cool is national asset. Bebe Cool ayina abakuumi. Bebe Cool tayita kuumi bano bakuumi bali bankwacyo. So, emmotoka Bebe Cool gyaguze eri mu miliyoni 4. Alien kaliya y'okuva watandika okuva mu galaji wane ekatwe. Tokolangako ssente wadde zituuka mu miliyoni 2. Kubanga Abitex wano Freedom City yakuwa miliyoni 10 mu concert ye yakuleeta. So togeza no sitani takukemanga pamwa miliyoni 10 sitani takukemanga noyogire ebintu ebyekisiro ebikuswaza eye muruka Bebe Cool esobola okula kaliya ya Alien Skin n'abazukulu. You guys twepimire omanyi bana abaana bagenda ne babeereyo ne bazimba obutama webuli simayita kiseni simayita iseni ne balowooza nti balina omugaso mu nsi. You guys mujja kwereetera ebizibu. Bebe Cool mumuleke. Bebe Cool Arsenal bagikuba waliwo ekivuke kyagenda kimutambala mu mbogaako ne bakibubuka kuba mutono gundi ani ono omuvubuka ali ennyo abaana ba TikTok. Sima Jeff, sima ibiki. Royal Jeff. Yayimba ki? Go yayimba ki? Nze nange mulaba miskando z'abaana ba TikTok. Kati nze waliwo abantu abamu besagala kwogerako. Nze njagala nnyo okwogera ku bayimbi, njagala nnyo okwogera ku bapromoter kubanga bye bintu byendimu. Ne kati omuntu agenda kwetera ku menu noga nti katwogere ku Royal Jeff. Ani amukuleetedde gwe omwereetedde. Anti yagenda Bebe Cool Arsenal bagikuba. N'agenda mbu abongako mbu naye sita. Mbola sita kyekiro. Bebe Cool ombongako Arsenal bagikubye. Yamukola yamuchapa. Yamutwala mu depression. Kati yoga ali mu depression. Tanaddangu. Nekanawe. So mwepimire kati kobula jjo kubo yali Alien Skin abasaga mu busazi kubanga yamuchapa ngawe ya Chapani nja kuvola alien ngawe ya Chapani sebo ebintu byayogera abera kwala ngawe yabera ddu kwala ali lwaki Palaso bwe yajja mu kizungu yadduka ne yekweka mu toyi saliyo tayina n'ekintu ekimu Alien Skin kye yali akubye ne bino tajabbayi yekweka wansi gwe ate yogera wasati go wanika waggulu anti toyi omanye eri mu feyageinga downilo Palaso ya munoonya buli wamu Palaso yanoonya Alien Skin ng'ayagala amulabeko bulabi wati Alien Skin yekute wati kumulabba ogwa toyi kati oyo yadduka Palaso wogeno gamba agenda kuwe muruka ya Bebe Cool egule miliyoni 4. You guys mwepimire ate n'ekirala tosobola kwogera ku Alien ate nga woyogera ne Bebe Cool. Oba oswaza Bebe Cool nga Bebe Cool. Atotya. Bana bana bali Alien Skin oyina kubogerera mu Fiki Gaza, oyina kubogerera simanyi mudogo simanyi biki. Bebe yali anonyezaako kwali nga mwagaza ki kati miliyoni 4 yali amwazaaki bili just byali byakuyima ngono ganti abayimbi omuntu wotuukira omunoonya kitegeeza nawe olina value gy'omulabamu kakati yes bisobola okubeerawo ebityo newe nti kamu ntikulwana Bebe Cool tabira mwe bifight yewe fani chicken fight yabadde ne gundi ne panda n'agamba kati ayina bu classics bwe agenda tandika okuba abantu eng'ombe anti Bebe Cool wakuba Bebe Cool wakubanga mugagga I know kati ate okubanga mugagga ngo yambala classics anti kakati mwe you guys mulimu ekintu kimu kyamulina okutegeera nedda si kutegeera kati njala gwe gwoba otegeera kati Alien agenda kola ki Bebe Cool manyi ayina Bebe Cool asobola okuba ng'ayita waawo yagambye akayumba agenda kukatema kayimba alowooza kayumba kankwacyo eri emmuruka egula miliyoni 2 amadika gyayogerako si amadi newe kiba tukitwale mu ssente eri mu miliyoni 4 plus kakati newe ogyesiba bwesimbi mu luguudo bweti kati bano Alien obulamu bubatawaanya omanya Alien yagenda n'agwa mu kintu nga teyeetegese yagambye NRM abagobe ani abadde amwetaaga n'agamba n'esseku toddamu kuleeta mirimu gyo ebyo saba abyogera kubanga ali mu ddinaayo era wati bwe yagoba aba DF bagendangayo bamukaaku naga temudda wange ebyo yabyogera dda Alien ali musenga vudde mu ngazeemu ate baali bayamba ki bali bamuyambako ki
Alien wamala omwaka mulama nga tayimbi talina kyagata ku industry. Kubanga esooka kaliya ye yagizimba bubi. But he's a good guy. Woba omusanze n'oyogera naye. Woba osanze n'oyogera naye. By the way, Alien akayogerako n'emirundi ebiri. Naye owulira ng'ayogera bulungi. Niwe baondoza bamubalira bano ba Nobert oba kiwa bamubalira engozi bozi. So, you guys, you cannot compare yourself to Bebe Cool. Bebe Cool is a top star, king of the jungle. He's a national East African combo. You guys, kati Alien I don't know. Alimu buli kimu. Alina omukazi omulungi. Abadde ali mu kiswago okulanga omwana wagenda mwase n'okusamba just byaganye mu Buganda. Byaganye. Bamufera. Oyogera bya kisiru. Tubadde kyetagisa. So, you guys, Alien, wekakanye. Manya wo ino koma lasta muleke. Lasta acha ina bimutawanya amuko. Muleke Alien. Manya level yo. Olubano, olozano tadda wa rasta. Ya manya badda yaddeyo. Naze bali bantu bange. Nze bona bantu bange. Nze abantu baba singa unabageza okulya rasta nga mukolera. By the way, tebali mu bista kozeko naye. Kinzo kankulaga. Naye byonna ddase biri mu past. Biri mu past. Lwaki nakyo mbuuza. Bundi biri mu past. Sikyakola n'abayimbi anti. Naye nga you're in good terms. Yeah, sibera nako buzibu. Okay. Obadde alamba beko n'obuzibu. Just kye nabadde neewuunya. No, sibera nako buzibu. Nze bonna Alien ne Rasta sina bentegeera bonna ndaba balabi. Gwe anti kumukyalo walwayo. Bagambye munvuja mu. Otegera Roigi. Unategera Roigi. Naye mulengera. Myaka gy'aba Roigi bano. Neza omanyize myaka gyange. Kwa story ya Roigi. Twagenda ne Richard Hand nga Roigi olwakyeyi yagenda mu mabaalo okuyimba bannange. Yakola ati. Yagikunyumiza. Gwe DNA zikomawo ku Lwakuna. Swazi yekwese. Bannange. Anedda. Ate nze nkubulya jiwaki yajjeko essimu. Wamukubiddeko. Namukubiddeko. Ina namba ye. Jimpe Jimpe tumukubire wa. Gulunedi naye bamuggyako omusaayi. Eri mu ssimu yange. Batugambye afaanana n'omugenzi. Ate okamala obukamazi. Gulunedi nga naye yeetimisa. Gulunedi naawe. Gulunedi mwana wa Big Eye. Ekikigwe? Ebadda. Negwe Big Eye ine emyaka emeka. Gulunedi by the way. Gulunedi yalina emyaka 7 ng'abeera ne Big Eye ne Donizera. Mwana wa Donizera omukulu. Nga be bamusuza babeera naye. Gulunedi kajja kato. Anti kyengamana naye kati Big Eye n'emyaka emeka. By then yali mukulu. Donizera yamuzaala musajja simanyi bamuyitaani akoma. Nave wani ewa Big Eye n'agenda ewa Palaso. Ewa Palaso abeera yuko? Nyo. Bangaki? Palaso yaddiraawo nga avudde mu Amerika? Yes. 2016. Avudde mu linnya lya Konkome kati yazze mu Palaso. Kati nga tanayimba nkuloga? Nawo nga omwana muto oyo. Nga kakula mangu. Ne mama akaana ko kakula mangu. Kagulunedi ate ne katandika mu bakazi abakulu. Bano. Gwokimanyi Gulunedi yabeerako ssebo nga ye. Gwokimanyi Gulunedi yabeerako mu Uganda wano nga yatukiikiridde. Ngera badde onyantya bani betutwala etanganyika. Ne mwezenga sijasobola tula wakati. Tusomba Gulunedi. Mwogerewe mu nkuba. Nga Gulunedi nga tunoonya omuvubuka enkwankwa. Embaggu. Ani asobola okukira ebbakuli ku bitaala. Alla ataawo kabaka. Kabaka. Bamukwatyako nawe kikomerawo. Yali abuka kikomerawo mwe bajja. Ayina lwante. By the way bangamba olulimi lwa Gulunedi luliko futi 4. Zoka. Lukoona wano. Bangamba wala mukano gwange yali yetega Gulunedi. Namugamba. Ndabika okubange wamwe mulina ssente. Mama ojali. Yala muza mama. Yagala mugwano gwange oyo. Yagala mama wa muwala. Yagala muwala onajja muyuza. Yalaba muwala muto ate amwetega namugamba. Gwe myaka gyo nedda ate mwamulabika okubanga mulina ku ssente. Mama ojali. So yala ne Gulunedi, we miss Gulunedi by the way. Naye nange bakinnyo. Aliwa. Ali London. Ali London. We yagenda Maggie Wesi na mwandi wa AK47. Abayawula. Tasobola kwawula omukazi wakana bayawula. Yali apani. Bamutika pani omukazi namu. Iba nanga babana bannange Big Eye ne yali amakulu. Atayo ye agazo kukira kiro sawa mwenda. Banna. Sawa zo kusaba. Ndozo olaba emize gye yagijja.
Oli ya makuroni g'omwana. Ono nalya pani. Kati Big Eye ye godfather. Ye taata wa Gulunedi. Asi ya muzalo game donze ya muzala walala. Donze ya muzala walala. Stepfather. Stepfather true. Nze natuka ke wa gundi wa Big Eye ngasula wansi ko kisali kya Messi. Nga yo mwana Gulunedi yagula gate nga yauza ne mbweka za Donizera. Nga katobwe kati bujje. Nyeka alikakula ku subidi ya kika kya gunne baga bawano. Ati Donizera nga zadda abaana bana ababa bakulu abawala. Ebizungu akubira Swaza munnyonyere bigambo gravity byayogedde. Mukubire. Naye nonye namba ye nze yange ibadde mu MTN ne esteriko. Yange MTN yange teriko. Swaza jeke simu anti omusayi guddancha. Kosancha? Ye tugenda gukola tukyaba ne mukama wange balamu. Ogera kolayo enteekateeka enjawulo tukunganire kololo. No, mbadde njagala ba kubira balamu awo. Minister ali mukutunkana bakawo ba LC1 ono wamulaba nayita wano bayina okudduka nti bujjo bakola bya bufere amusaba stamp police stamp kati ngomuzamu ne venue mbadde njagala kololo ebyuma balamu ebyuma abiri buli kimu akole staging nene ate bateko nga bagenda okukola ekivulu abana bajje basimira nga baleko na ambulance kati bangola bine bya beauty pageant abana bajje ku stage ne bama baba basomere gwe gwani nze Swazi ate buli omajje ne nnyina banyina tebasobola kujja anti nze wali bangamba olunaku lwe babagamba nti kati bigenze mu akagumba abaana 15 banyina babayita ne bagamba tugenda yiyo tebakuzaala kati nze kyenjagala nga basoma Swazi negative tebakuzaalangako alina okuzza omuti gwakitawe gwe yakema alina okuzza alina okuzza oluyimba lwa gravity yamugambye gwe nze ngenda okwekubira emigo nekakutanda nga si gwe toli ate gravity ajja mukuba nze nakirozaako gravity tasaaga nekiri kibulaza kye kyekyani baali bagenda mukubaza mutaasa kijekase wo kikubo nakubira jekasi ate leo kiyise ki ate kyakabiri akyadobolola okudda n'akukima ate naawe ati sija nagenda mumanyirwa bumanyirwa bwentyo nedda naawe tojja kumanyirwa sijja kumanyirwa sijja kumanyirwa si kiwe ngambye naye nenange natambulako wiiki eyemu nebakiriza ngobero paga wagawa dotogere onuliriza gwe nkulira ngalayika gwe ndi mu buliri nebase kuru alo sina kiki kiganja yekasa agenda kunzita kozaki mwabadde hanze nomne jekasa yali chaliwa yakubira jekasi era nakubirako Latifa manager we kati Latifa yakomyewo nebweru yabadde bweru Latifa anti ye president when amanya abana bazaala nasana era kati kyetugenda okukola olwokubiri olujja nzaje kasajje wano akolechi tukole mu kantu naawe mujja kola nze sibayinako buzibu ate gwe nkole ki azin okay tujja kola tugisasulire tujja kola kulya kunywa kuffe transport kulya ku rent byonna achayimba ati bebe kisiru ebyo I'm just asking bana yo mwana abuzizza ayimba n'oluyimba olupya ati kati mbanjagala kumanya wawe ngenda okuyita biki ngenda okumubuuza oluyimba ino oluyimba olupya then kati tujja kola ndabe nakwaza atabukidde kasuku kwetonda kasuku kwetonda naye kasuku ali gumi naye kasuku kye yakoze ekisooka yamumye tamuddamu kati abo naawo baddamu ati omuddamu oba omuleesi oba omuleesi yakoze n'agusala obaleka number 1 anti muneewe ate abaana balina abantu ababawuliriramu balina ebibinja nnyo gikasa ina abayaye bagira mu Subaru nayogera naye ku ssimu anti wuliriza nampawa abalala nga 8 bigamba kati gwe oyogera nga bakyali nansana bajja ku street wetubeera nga gundi Subaru ngerimu abantu 12 bonna baze kubanze buli maya yali atwalako paati ye nga manyi agenda ogikubira nayagala kutwaleko paati naye mama kyenayogera kyabaluma ekya sinza kidda naye fena twali tukyesonyiye nange oba nange naliko okyata okukizza kuba twakyogera mu previous tuba tuli awo ng'okizizza nga bakyese mu present omwana yayogera ekigambo
kati gwe wakola bitone wajjengo oyo yebiyayogerera omusajja kigwe gwe muna gravity agambi naso like jakakana nga amaze kumpujja story yayiseeko bojizza ewajjengo nakola yoki wagana sente z'omusajja singa oli mugagga muvundu ekyo ate wamukola DS DS kyaki nakitegeera kati tetubamaze era tubamaze bana mbadde balabye yani asigaddeyo teri nanga piyanga gwe teri mwina gwe mnese asigaddeyo ani zenda banga baweddeyo tubamaze baweddeyo kwatagana olwokubiri olujja Rokuna tugenda mu kiravulavu ne Otis nono Roger Otis ogenda kubira ku Galaxy aneda sim ku channel yange mugenda kubira nga muli mu kiravulavu ne Otis okay story egenda kuba Melaika Otis bambi atula mu kintu kya gundi cha bamitano liga yali akola program y'ekire y'omukwano yali yafa nedda naawe wamuli bamutahabat Habat yali DJ yali DJ langa Asa yes Asa the vaccine atijukira ye basukana handling ko yani yalagawa Asa ali mu bino ebintu byokutegeka bichi bouncing castle kati atunda bouncing castle yasala emyaka ene kuvadda nera comedy we yali tanyuma nera ni Habat yajikola ko keyo show kati ne Otis atude mu biti bingi kati ne ya Mr Henry yagitula mu ate tambula bulungi nako kali so composed ayogera bulungi nalabyeko guni nga bamubuuza ko yamutulira ku show ye yo mu radio nagamba oyo mwana ategeera nti awusuwa ke kamanyira ate oyo mwana Henry amanyira nze bannayo dance oba wali okozeko ku radio omuntu nagamba ekintu bwe kityo oyinza owulira nga kikumanyidde kyamanyidde akaana ninawe nabadde awantu statement bbiri yes mbu yamugamba ekisooka oluzungu ngamba yali abulaba oluzungu tabadde bannange noteekamu oluzungu mu bintu byonna yabula ndoza alabikola era akipisa nnyo mu Luganda namugamba ekyokubira osiwa ogenda ofiira ng'oŋŋamba ngaani omanyi ebyana byewa importance ebyo Henry ebyo kati yagenda ku radio ya TikTok yagenda ku radio ya TikTok nozalaba tebitambula bulungi you guys ze njagala okubagamba ekiti Galaxy y'amaanyi of course eyo gye mwagenda kubanga otunulira eyo radio yaabwe academy ya Galaxy buli akolakulamu gwe basika gwe bato nenze nabagamba mu Uganda wano maybe muyinza kwa production temugimanyi NTV eyo giraba bagisokoddemu abantu nga tunatwala producer amawule tujja segera nga gakyali number 1 mu Uganda ga NTV akawungezi kati ne munatwala abantu ne mubatwala ku radio ya TikTok eyo nga mubajja ku Galaxy sawa Galaxy genda segera nga yamaanyi nalabye omusajja ngamba namugamba azihu oyo omwana naye yali gundi yali Rusikino wa Nimrod oyo Henry ngaleeta lugambo mwesho yennyini ya mid morning Mr Henry yali Rusikino ngaleeta lugambo gundi yasula utawulo y'olugambo ono omumpi yeyita kati father simanyi aposo si father aposo yeyita aposo yali akola olugambo nalebo we bamugoba kati ekyobumpi kibadde kigira ate mumpi bagenda muzika mu kibiriti ekyo naawe okimanyi baana mmwe mbadde nkugamba nalebo we yagenda ne baleeta Henry nalebo nakola olugambo Nimrod bamushiftinga ne bamuzza kawungezi ye ne bamulitainingiraawo naye naafuna experience n'okolawo emyaka 3 wemeka toli wakitalunga wolowooza leka Flora naye akole wambuzi namugamba tojja ungamba azihu program yaliyo naye bakuwalula buwaluzi byewa importance ebinaku ebyo omuntu nga wali okozeko ku radio omuntu nojja yes nosigala mu show omuntu najja nagamba namugamba nga nawe gye wagenda ostrugglinga owenza amagezi oyo omwana akwatidde mid morning wakabi you need to appreciate her engeri gyakolamu tomuzole yambo simanyi namugamba azihu go wali program manager wa program eyo mulekerawo ebintu by'ekisiru ebyokukakanya bannammwe nga balina kye bakoze si mubi obo bubi obo bubi nnyo bannange era natunule ningamba kati enulu ani gwa advisors zini
ku radio map ya Uganda abali bwangachi ekintu kyayogedde ekibadde kikutuuka ekintu ekyo kibadde kikutuuka oli ng'olina shujjo wazzeemu ey'omuntu any advice gyaleeta ayinza okwagala okukubanga kuba play okitegeera but abakubye banange kiba kiruma omuntu katulaba otyo gwaddira yakudira mu bigere akona sayogera bulungi luzungu naye simubi abakukubye namu advice kitegeeza nti wamuwuliriza bamugana naye kati owudawo n'omuwuliriza nti abanga abali mukubawa option nti kitegeeza okyamisinga program gye wali okola aye agambe tabiwuliriza gye wagenda nti teri life bantu bameka tugende wano ku grab interview ku street wantu tugambe Mr. Henry leba jagamba Mr. Henry Galaxy eno radio yamwe tebanne bakugitegeera omulongoti gwatunula mazzi gwatunula mazzi era abantu abasinga okuliza eyo energy bali kayunga abo abantu abasinga tebakimanyi wano mu Kampala wano Galaxy ekyali number 1 kubanga yo omusajja Innocent yagenda okujja mu bintu bino Innocent yali mu mawulire ngafu kati bino bitagenda okubijjamu nga mu red paper nga bwakuba ebisolo omukono okitegeera kati bino bitagenda okubijjamu ng'abimanyi amanyi kyekitegeeza ne kati bano abalala abo basimanya ba energy biki baba bana Kenya tebamanyi na media radio Uganda biki kyobola bakyaswagolinga ne target market yaabwe tebamanyi tennabaawo just okuba nti bali active nnyo ku TikTok radio yaabwe tosobola giteeka wano ku simu n'ogiwuliriza esaala ekisalo kingi Islam okitegeera esaala nnyo naye Galaxy n'otambula eyinza okuba nti Galaxy mu byalo eyo mukono wawo watekwata mukono ekwata kati bagenzize batereeza naye energy teyina weewulikika n'abantu frequency tebagimanyi balabula bi TikTok ya energy yali digida kikumi ba mukaga tonyeze nze njimanyi kubanga nze radio kinkakatako radio onatera kola yi naye eno wayogedde bubi ku mwana yakudira mu show you need to appreciate her muzeemu amaanyi nti kyakola kirungi wakwata muwuliriza kati awo kitegeeza okyamisinga ati yagambye embuno yamugamba awo si ogenda ofiira ani yagamba mbu eno lembo yagamba ono omwana namugamba olukozesa ku luzungu mwana ebivuuko ebyo bimwana bimanyiira eyo radio jabeshe eyo yazimba Henry oyo bitiyandibadde kyali kubanga yali lusikino wa lugambo ngaleeta lugambo aluwa Nimrod bwatyo naye mukama namuyamba radio nemuzimba kati energy giyagenda bagenda kufiirayo bufiizi tokyayinza maybe basobola okubanga bagenda kufunayo sente kubanga fina target sente zo sente basobola okuzifuna naye media wise oba osiranye oba okubya ekikondo eyo ojja kulaba era tubanti Galaxy tesa semaneria tesa semaneria kubanga bapulimi bandi badi babazadda omanyi gebayina olaba Galaxy n'ekintu kyeyazanya kyekimu nekyabukedde yo station ye star anti okitegeera ate ekyabantu tebakimanyi tusa kubeera munene okusinga station bukedde tosobola gisinga maanyi tosobola omukozi waawo kyokula bakola ki era yo nesigala gwe radio zonna niyo bagizimba kwa nalina gwe nali njogera naye ku Galaxy omukubo bali munda nangamba we even have abaana abakola intani nga basasulwa nenga tebayinga balinda bulinzi time nenga ate balungi okitegeera they can even bana abaana bona ba DOP Mavini Kabuga bajjanga ba intani yali intani nga bana abaana bona ba Alpha n'omuyimbi afuka fukamira oyo ani DOP Kabugo ngafukamira bade nsaba ku namusanga wa message ngafukamira ngasaba interview neka kati sebo yakola ngamga iradde sebo yasoka kufuka omanyi ba mujjeyo kiyunga mukono no yingireyo munda kati nga yamanyi buli muntu omukulu bagola gwalabyeko ogundi mbo inafukamira yabala abanda bakuso kati nafukamira je baleko gravity bade nsaba ku interview bana byagenda okubuuza asoka kuba ku station mfunye gravity wano mubuuze eki soka mubuuza mugwani amanyago mwana nze ndaba Flora wakabi oyo mwana ina future mu media bulungi nyonyo ati Flora okimanyi Flora yakola ko kugundi neba ne Flora ayogera oluzungu anti soko ulize Flora ayise mu mitendera jona okutuka wa Flora yakola ko kuki Cookie promotions. Yes. Aunga weyagalya case. Ata unida nga tanaba nakube kumwagala. Simanyi wabeyagala. Yana basanga ko kufida musita ku show yali yani.
yali yabali baze mushonga nenga maama beemula okufa obufi kati nabeerako okwo na strugglinga nakola biki bira nagira ne mulabako ne ba Alan Cruz ne tubeerako ffenna mu field we yakolera olugambo nga by then ndi ku radio 4 nga mu exchange nga nakubira nako waayo ina story kyokoze ekyo mpaka nange ku details ne nga mugira so ayise mu mitendera gyonna akana bakaleke. By the way, Flora is one person who ogenda ku radio yawe bali agala abere two persons takuwa that bakaleke bambi akana ako era n'abayimbi temwagala mwana oyo mumuleka soka akule nalabya walwana omutala waliwo olyo ebyaddala sigumuseebi naye byoyogera nze mbera sibiwulira kati ate eyayimba kana akayimba abo bonna ani no need a prosper abo bebeze nokwana nkweko Allah ebyaddala nga ndaba muto ani omuto